Enkya ya leero abatuuze ababadde bagenda okulima ku kyalo Kinyonyi mu ggombolola y'e Kamuli mu disitulikiti y'e Kassanda bagudde ku mulambo gw'omuvubuka nga gulengejjera ku muyembe. Omuvubuka ono abadde ayambadde akasweta akaddugavu n'empale eya jiini enzirugavu nga munda alinamu essaati enjeru. Bano olumulabye ne bategeeza ku batuuze bannaabwe abakuŋŋaanye omuvubuka ono abadde tamanyiddwa ku kitundu. Kati mbadde ku nnyini okusanga 3 omutuuze n'ajja n'ategeeza nti ku sayidi ya wano waliwo omuntu eyeetugidde. Asangiddwa nga yeetugidde mu kibanja ky'omutuuze omu naye nga tamanyiddwako mayitire. Ate amawulire we tugafunidde nga poliisi tennaba kujja. Omusajja oyo ate era ddala yeetuze kubanga n'ebigere biri mu bbanga. Yazze okwetuga tetunnamutegeera bulungi naye nga tetubadde tuliko obudde buno teteekanya kumugyawo kuba kati tetulaba kyakukola. Oluvannyuma abatuuze bategeezezza poliisi wabula kibaweddeko bwe bategeezezza nga bwe badde terina mafuta ge bateeka mu mmotoka kunona mulambo guno. Yabuje tebamunaba mutegeera. Kakati bw'obanga tategeere nga tebamutegeere kye bakitegeeza aba agenda Mityana tuba ffenna okumubuga paka mu mokyeri ya Mityana. Amafuta gammeka nti afande? Kandi kakati awo Mityana ndowooza emitwalo 10 osobola okumala. Lwakuba obuzibu bwe tusinze okufuna nti ye poliisi okubanga etusaba ssente okulaba nga ejjawo omulambo guno naye ng'ate omulanga gwenkubira gavumenti nti ssente bayisa nnyingi nnyo naddala mu byokwerinda byaki twandisuubidde nti ssente ng'ezo zandibadde nga zijja mu bintu nga bino. Tuyambe jejjewo omuntu kati ffe tugamba tusonde ssente twendasonda tufuniramu wa. Poliisi yennyini naye yennyini eganye okujja okukwata okutusolovinga ku nsonga eyo. Era eyo yeekuniza bwekuniza egamba kwewola amafuta ku station ejjejjewo omuntu anti bagambye yeewalawala empanga enkoko ebiika amasumba bajje batuyambe ku ntuula gyemuwa ebyange. Abatuuze batubuulidde nti balina ennyiike olwa poliisi y'e Kassanda okubasaba ng'ensimbi olutatadde buli bwagwawo ekizibu. Olumu ne poliisi naye oluusi tukolamu bubi kuba ekyokulabirako basaba amafuta oluusi agasukkiridde. Poliisi erina patrol naye toyinza kuŋŋamba nti patrol okuva e Kassanda okutuuka wano esobola okumalawo amafuta ga mitwalo 15. Wetuviiriddeyo nga poliisi era tennaba kunona mulambo guno bwe tubuuzizza poliisi eganye okubaako kyetuddamu ku nsonga eno.